90 nali ngenda kusiramuka ate si kusiramuka kuno okwa bulijjo nali ngenda kutabulika kyenda mugumu nasaaliranga nakasero agambye ki munnange ge twabeeranga naye ali awo kazo bamuyita Abaasi twava naye Masaka oluvannyuma twasinkana bannamasaka bamusinkana musinkanira mazima bamuyitanga Pasco ye Pasco Kyeyune ali kazo Pasco Kyeyune Pascali balituusaamu katono ne bamuwa Abaasi nze baali tebanambuli ali bagenda kumpa naye nga baali banjagala nnyo baali tebanambuli ali bagenda kumpa naye nga baali banjagala kubanga okusaala ebintu ebyo basics ez'obusiraamu nali nziyigidde ku sipiidi nnene naye kiki ekyatutabula nali njagala nnyo bandage nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'akomolebwa bankomole alhamdulillah mu 90 nali ngenda kusiramuka ate si kusiramuka kuno okwa bulijjo nali ngenda kutabulika kyenda mugumu nasaalira mu studio sirinzika ndi n'abanene babiri shekhe wange mumanyi shekhe Ismaila Sematimba ne seeka agenda okuteyanjulira olunaku olwaleero eno pano nnene era tujja kubaleetera abamanyi ab'enjawulo biidhinillahi tabaraka wataala nga leero tulina omusumba ate nga Haji Mulamba agambye mu kyenda yali agenda kusiraamuka ate si kusiraamuka kuno okwa bulijjo yali agenda kutabbuliika oba obusiraamu n'obutabbuliiki byanjawulo baseeka banaatubuulira eyali agenda osiraamuka mu kyenda ne yeesanga ennakasero mu kyenda mugumu ng'ate ali mu basaala sekaasaba otandikira الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. abantu bangi nnyo babeereye mu babita batebibanda byaki ya firimu waliwo nayebanywera mumabaala batunywerako emyenge ntegerekesa bulungi kati oyo asinzira mu ssabo lye wali naye naatunga nga yerabidde nti emitima gy'abegezigezi gibeera mu nyumba yakuyoogaana tegerekesa bulungi kati bazimba amasabo gaabwe amazungu abalowooza nti mubajja okudogera obuki baava mu nsiisira zino essubi n'obugi maama yingi ya pole ne bazimba amasabo amazungu agali modern tegerekesa bulungi mwebasinziza ebitonde ne balekawo omutonde era ndaba eri baakubanga engoma n'ensaasi baakubanga engalo bayimbanga emizimu gyabakangako bimu bye biri mu masabo gano ate tebagamba tubavumi omusajja yawandiikawo bapoliisi ekisooka 11 bapoliisi ekisooka tubagamba tubakoze eki naye tubagamba nti balekerawo okubeera nga bazanyirako kuki kubusiraamu kuba si diini yakuzanyirwako diini ya mutonzi akeeta n'abatonda tegerekesa bulungi wagamba watya naye bwe mbalagira kino sibatendereza kubanga temukuŋŋaana lwa bulungi wabula lwa bubi bakuŋŋaanira bwenti bakuŋŋaana olwo kubanga ekyoluberebeye we mukuŋŋaanira mu kkanisa mpulira nga waliwo okwawukana mu mmwe okwawukana bwawukani era nkikkiririzanga ekyo nekyakikkiriza nanye kubiwandiika ebyo era nga bano si bakristaayo si balokole ba yesu si bakristaayo ba yesu bakristaayo ba pawulo naye nyini nanyi kutandika bino abagambye ebyo byalengera mu makanisa tebakuŋŋaana lwa bulungi bw'omuntu asinze kitonde n'olekawo omutonzi buyinza kukeera ku matya butya ng'ogenda kuvamu ebintu ebikoze ekyo ebikozimu ndaba nange ennaku zino enkuŋŋaana zaabwe kulumbagana busiraamu tewali kalungi kali mu nkuŋŋaana zaabwe naye gwe omuntu atudde mu kkanisa abuuze nkwewo
omuntu awugambye mu 1900 yali agenda kusiramuka ekitegeeza teyasiramu kitegeeza teyasiramuka tegerekesa bulungi ate mu 91 n'asaalira enakasero nga si musiraamu ate baali tebannamuwana kiki nalinnya nga tebannamukomola ng'ate asaala alina amagezi atuddeawo tofumiitirizamu sajja afumba mujja kukuŋŋaana zaffe bwayise weetuli mulabe abantu kyetosookerako ddala kutuusa muntu kiki shahada tegereza bulungi nga tonnayimirizawo kirala kyonna ekikulembera ebeera shahada tegereza bulungi ate tokujja kumbuuza njijjawa allah subhanahu wataala yatuwa omubaka waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam buli kintu nakirambika era nga muganda waffe abdurazak matovu yakirambika mu tafsiri yaki nyakyenda mu nnya ntegerekesa bulungi era eno mu suwatu sokutuukere katubimuwe engeri gye yasoma basics katusuubire nti na bino yabiraba 9 egamba bweti mwe abakkiriza bwe mutambulanga mu nsi mu kkubo lya Katonda oba okukola omulimu gwonna ogukwata ku ddiini temugambanga oyo abatooledde seera munnya abatooledde salaamu nti gwe toli mukkiriza nammwe bwe mwali wabula Katonda n'abadduukirira n'okwatula ekigambo eky'obusiraamu kalimatu shahada ekigambo ekikuyingiza mu busiraamu olwo ne mufuuka abakkiriza na kigambo ekyo shahada era tumala okutooza shahada ekiddako kusuuza kiri kiki liri erinnya ly'essabo netulikusuuza netulikulekeraawo kuba amanya agamu ga lubaale agamu ga taani tegerekese bulungi musumba ali wano eryo erinnya likoleki litwale eryo erinnya likolaki netulizaayo netukuwa erinnya mu mannya amaki amalungi ekyo nga ne mu bayibuliyo wekiri amanya galina okutuumibwa abantu amanya ibulayimu yali ayitibwa abulamu nga tannaba kuva wateera terekese bulungi wajja mu maaso ga Katonda n'amusiima n'amutuuma Ibulayimu n'amuggyako erinnya liri Saara yali ayitibwa Salaayi erinnya Allah n'alitereeza n'amugamba kati gwe Saara tuli ffenna kikakata kiki Pawulo yali ayitibwa Sawulo ng'akyayiganya kanisa we yeerimbika eno ne bamutuuma Pawulo kigambo kyenjogedde ate nkikakasa alete mulowooza nti kinsimatuse bwe yeerimbike ngazze okunyaga ekkanisa ne bamutuumaani amakulu ekigambo kukyusa mannya kikulu nnyo ekiteekeddwa okubeera nti bw'osiramukira bwe bakuweera iki kati bannange mukikakase mumanye nti oyo omusajja abafera oyo omusajja saabafere mu Uganda wano atugambye yali agenda kusiraamuka mu 9 ate olwo vidiyo gye yakola ng'agamba yali musiraamu tegerekesa bulungi kati ono omusajja saabafere mulina kubeera nga mumwegendereza nnyo abatuulayo mu bigambo byennyini byayogera nawe ebigambo byennyini bye bikutega ebigambo bimanyi otega abantu bimutega naye mmwe abaliyo temusunsula okweyita ekiki producer kyoyogedde kimusanyusizza nnyo mugamba okweyita endiga obuki obuliga Katonda yagamba mu Zakariya 13:7 tuukawo 13:7 Zakariya 13:7 genda mu Zakariya ngero yayogera ekigambo ng'ekyagira kitya Zakariya ti omuntu yennyini okebera bukebezi byayogedde n'omanya obulimba bwe agamba bw'ati golokoka ggwe ekitala okulwana n'omusumba wange n'omuntu ye munnange bw'ayogera Mukama w'eggye tema omusumba n'endiga zirisaasaana asigala nga muli ndiga mugenda kusaasaana ebbanga lyonna Katonda agabye omuntu ye muki ye munnange kuba mu mikono gy'abasumba bagenda kubayingiza ddeyena nga mulaba omuntu mu statement mu ddakiika emu ebigambo bino bitobera omugana emirundi 6
mwenga muwuliriza ndiganzirengera ku ntiba oziteredde muba mwakula mutya sakasooke nkomekaawo katono seeka wange ensonga seeka azitambudde bwatyo soka ombuulize ku batulaba abatulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tumusiime Abdushahidu ge mannya gange. Amina. Era nsanyuse nnyo okubeerako wano era omulundi omulala. Aseeka ensonga oziwulidde bulungi. Esebo Bagamba akuddira mu luyimba. Kaluwoomya. Mbadde nsaba omukulu oyo obeeko amagezi g'omuwa. Ebigambo by'omukulu nze mbyagadde nnyo. Obyagadde bwagazi. Omanyi tuyina kye tuyita scholarly perspective. Ate wuyo sibo bamutikkira kati musomeseze ku level ye. Scholarly perspective nti ensonga ozitunuulira ng'osinziira ku ludda oluyivu. Kati seeka kankubuuze n'abatulaba, omuntu bw'atugamba nti mu Gw'ekyenda yali ayagala kusiramuka n'atasiramuka, naye ate n'agenda na Kasero n'atandika okusaala, olwo n'asiramuka ddi? Alowooza bw'asaala basiramusa. Ekyo kimu. kiri ekyokuba nti yali ayagala kusiramuka takimenyeewo, takituusizza. Yasigala yasigala tannakusiramuka ng'akyanoonya Muhammad nga bamugomola. Ale ne yeesanga e Nakasero. Naye singana Nakasero ng'asa ate nga bamwagala nnyo. Nga ne basics Azimanyi. azikutte zonna azimazeeyo. Okwata otya basics nga tomanyi kukomola. Kubanga okomola izezibu ku basics. Basic esooka sebo shenga bw'atunyonyodde n'atusomera ne mu bitabo ebeera shahada. Kati basic esooka bw'eba ekulemye otumatiza otya ate nti nga basic zonna ozimazeeyo. Nga n'obujulizi bw'okomola okyanoonya bunoonya. Kiriwo ekisooka. Kati from the scholarly perspective ng'omuntu yenna omuyivu tulina kye tuyita jurisprudence of precedence. Bw'oba oyogera kiriwa ekirina okukulembera kinnaakyo, wabeerewo correlation bibeere nga bikwatagana ne fulo ya message. Ky'oba olaba at high institutions of learning oba mutuse ku universities, they don't only train you to communicate, tebakutendeka kwogera bwogezi nabo, Communication skills ezizukka. bakunnyonnyola enjawulo wakati wa communication ne effective communication. Naye yayitayo. Bwe buzibu kati awo we buli, era bino tuba tubitunulamu lwa nsonga eyo twagala tujjeyo kiri. Kansooke ntunule ku point gyayogedde ya mukwano gwe Pascali. N'agamba Pascali era nti ne bakyusaamu katono nnyo ne bamuyita Swaibu Abbas. Ne bamuyita Abbas. Kati nze seeka njagala mbuuze n'abatulaba, bw'ogamba Pasiko n'ogamba Abbas, akatone nyaako ke kaliwa? Kubanga kwataganire watona awe bakyusa ne bamutuma basi. Kubanga one okay katugambe mu alphabets. Pasiko P, Abbas A. Waliwo enjawulo nnene nnyo alphabetically. Enoda ku B. Yes. Eriwo ku P odda ku consonant S. Kati bikwataganira waliwo difference nnene nnyo. Ekyokubiri, abasomye languages, abasomye ennimi, waliwo kye tuyita phonetics. Phonetics ebigambo by'okozesanga bikalu omusumba n'abitegeera. kye nagambye nti from the scholarly perspective abantu balina endowooza egamba nti abasiraamu tebasoma, ate bwe kidda ku basajja ba ddaawa nti tubeera ne tuba tunuulira ne tusirika ebitabo weebiri abaana basomye. Kati bw'oba oyogera ku phonetics, abasomye ennimi bamanyi nti awobeera osoma amaloboozi. Amaloboozi nti omuntu wagamba for example B, oli n'agamba ba, olaba nga eddoboozi okay B ba sawundi zennyini tezikwatagana. zijjire enjawulo.
enjawulo weeri naye ntono. Kati ate bonda ngamba pasi ne Pascali. Kati phonetics awe begamba njawulo nene nnyo from the perspective language of phonetics in language. Kati ona akatono kategeeza tekaliwo. Kati simanyi oba kategeeza. Tugenda mu makulu. Wano mu pronunciation. Tebikwatagana. Yes. Tegereka bulungi. Yes. Kati tugenda mu makulu. Yes. Abasi kitegeeza ki? Pascal kitegeeza ki? Iyo genda okulaba ekigambo erinnya Pascal. Ntegerekesa bulungi? Liva mu Pascal. Omuntu gwe baatumira mu kaseera kaki? Kituufu. Ka Easter. Ntegerekesa bulungi? Passover. Tuli fenna? Kituufu. Ena abasi kyo kitegeeza. Ate gamba ne Pascali kigambo kirala ku Passover. Just kino mwakiganda waza Buganda. Kyekyo. Byonna bagenze obikuba because ekibabiganda waza ne bafuna n'amannya ne bagatuuma. Ate bwanyumidde n'agamba nti Pascal waliyo ne Pascali gyali Pascali. Ati Pascali lwe Luzungu. Kati Pascali lwe Luganda. Pasco lyeryo Luzungu. Pascali lyeryo Luganda. Ate Pascali kati ye engeri gyalimu olusayi lweri kati abadde agezaako okubipronounsinga ne bigaana. Kati awo olina ng'omuntu ali mu audience oba olina okukola criticism otunulira ebintu bino omusajja ono byayogedde bikwataganira wa. Kati omuntu yenna ng'abadde mu audience eyo nga muyivu tayinza kutekinga that perspective era amanya nti omuntu ono byayogera tebikwatagana si bituufu n'ebiddako byonna awuliriza buwuliriza obudde okugwayo yeddira ewaka naye ng'amaze okukakasa nti tewali mazima mu bigambo byayogera. Naye lwaki abaakomawo enkya ng'akizudde nti omusumba byayogera ajinga bijinge? Bwe buzibu bwe bujjira. Kkiriza buki? Bukkiriza. Teweesiga magezi go kkiriza buki? Kasita tebalowooza. Kasita oteekamu kino sebuseeka bino bye bituleeseza ebitabo bino. Bye bituleeseza ebitabo bino era tugenda bisoma. Ebintu by'okubeera eyo abantu ne boogera bogezi nze era saalaba nga Nabbi Muhammad bamukomola. Is it the basis? Is it the foundation? Ng'omuntu omuyivu yenna ng'ogenda ku presenting eri abantu eri audience ekulinze, you have to chronologically organize your presentation. Oba biyizawo ku kituuti musajja we. Mwoyo mutukuvu yasse. Tugamba nti kiyalinga alayikinga. Ebigambo byogedde bigera kutomeragana. Nabaddeko n'omusumba omu nga ŋŋamba nti Mwoyo yakka ku bawandiisi b'enjiri zino ennya ne bawandiika. Ne mubuuza ekibuuzo. Matayo bye yawandiika byawukana n'ebya Makko. Ne Makko bye yawandiika byawukana n'ebya Luka. Luka bye yawandiika ne byawukana n'ebya Yokaana. Mwoyo omu ye yababikkulira ebyenjawulo ku nsonga emu. Sebuseeka ze kansooke nkubuuze kino nga nkibuuza abatulaba naye nga nkozesa ggwe. Nsomera Matayo 9:9. Kubanga eyo nagimuwadde. Kubanga ebintu bino people think abantu balowooza this gospel according to Matthew, it is this disciple called Matthew that lived with Jesus Christ and then finally wrote down the gospel according to Matthew. Mwenda Matayo. Yesu bwe yavaayo n'alaba omuntu ayitibwa Matayo. Lindako awo tulinawo abantu bameka? Basatu. Waliwo atunyumiza bye yalaba, waliwo Yesu, waliwo ne gwe yayita. Naye kino kiri mu Matayo essuula ey'omwenda. Ng'awandiika ye Matayo. Nga Matayo tanaba kuyitibwa gwe batugamba nti yawandiika enjiri ya Matayo. Kugamba Matayo yewandiikako. Yawandiika atya nga tanaba kuyitibwa? Ekyo kimu. Ekyokubiri nze bw'ŋŋamba nti yali Matayo nga nkubuuza omusajja Matayo awandiisa atya ku Matayo yewandiiseeko ati? Matayo yewandiikako. Matayo kati yewandiika kuba ye Matayo. Nje si ya Matayo. Nje Matayo. Agambye ati Yesu bwe yavaayo n'alaba omuntu. Kati tegereza ekigambo ky'okugamba nti n'alaba omuntu kitegeeza ono Matayo si yayogera. Ono gwe baalaba si yawandiika. Katudde mu lulimi. Agambye Yesu n'alaba oba yalaba.
bw'aba tunyumiza byayita nga ye gwe baalaba atugamba Yesu yalaba oba n'alaba ekitegeeza kino ekikola weekiri kati Matayo ng'akola ki ng'ayitibwa nga waliwo omulala atunyumiza kye yalaba nga Yesu ayita ani Matayo singa yali yeeyogerako yandibadde wano akozesa past tense yayita omuntu gwe yayita nali nze naye akozesa present n'ayita wendi ndaba n'amuyita musajja yali atudde wali ono ye mwoyo w'abano teeka simutegeera naye tugamba like nga shiyali nga southroadinga ku YouTube channel yaffe nali nkweshoninga olunyiri lwa 14 mu Matayo mwennyini mu Yokaana 14 seeko yagala kubuuza Mukama utuke mu obusomo mwoyo wuno yabikkula bino Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu tewali ejja eri kitange wabula ng'ayise mu nze wabula ng'ayita mu nze kuzisooka ettaano eholo christianity zesinga okolaki foundation ezikola foundation y'obukristaayo ono kwe bazimbira obukristaayo naye nasooka nembuuza omusumba nanga nti olowooza Matayo yali luddawo ekigambo ekyo okikola ki okumuyitako n'atakiwulira n'atakiwandiika Makko yali luddawa nekimuyitako n'atakiwandiika Luka yali luddawa n'akiyitako n'atakiwandiika kino kekireete omusajja ayitibwani Yokaana yaba akikoze eki yaba akiwandiika yekka tegerekesa bulungi ekyokubiri nga kitomeragana n'ebyawandiikibwa kino kyennyini ekyo kyennyini musomba bino byolina okusomesa abantu bw'osoma eri mu Yeremiya 23 ega nti ekiyitibwa kkooti libeera mu muki mu muntu tegerekese bulungi bw'ozaano mu bikolwa by'abatume 24 ekiyitibwa kkuba ebeera nzikiza ya muki ya muntu tegerekese bulungi eri mu ndagaano empya kitomedde ne mu endagaano enkadde kitomeddeyo ne mu ndagaano empya kikoze eki kyetomedde tuli ffenna kati ekyo tekitaba kuba kyamaki kyamazima katukole sample spacing bwe tuba nga tulina kye tunoonya mu bantu 10 ng'ekintu ekyo kituufu kyabaddewo ng'ekintu ekyo kyamazima tusuubira at least ku bantu 10 abantu 5 oba 6 a half of the population kubanga obujulizi obw'emirundi 2 bukakata kaakati mu Matayo tekiriiyo mu Makko tekiriiyo kiri mu Yokaana mu Luka tekiriiyo zino enjiri 3 tekiriiyo kiri mu njiri emu what is the probability okubanga nti Yokaana yekka yakiwulira bana abalala baali bali luddawa obutakiwulira ekyo ye mwoyo mutukuvu abanga yakireetera ono yekka bali ku mwoyo nga tebawandiika njiri nalage nti ebintu ebyawukana bino buli omu yawandiika bibi naye nga bagamba mwoyo yababibi ekikwewuunyisa bino eby'abaana abasatu byawukana mu lipooti ntegerekesa bulungi ne bakolamu ensobi entonotono wano naki ntegerekesa bulungi naye we kituuka ku Yokaana yakyusiza ddala bibye ate yekka yatuuka logandi ku luberebere waliwo kigambo naye nga bali balipootinze birala kati awali tulinayo n'olubereberi olulala aye seboseeka abantu bano bonna balina obuzibu bwe bumu Matayo ebyo byetulabye Yokaana ebyo byetulabye kati wuliriza Luka emubi tandikira ku emu togamba Lukaana yalina ebizibu wulira omusumba bino byolina okusomesa emiga abantu bategeere byobasomesa singa nno yabasomedde 2:21 nga Yesu bamukomola olumala okukwata Qur'ani bwoti tegerekesa bulungi era source of study eyokubiri ebeera kiki hadith tegerekesa bulungi buli hadith bakuwa sanadi yayo oli batandika okutenatemera nti eno hadithi egowa lwaki egowa nti mwalimu mu balipoota afaanana kiki bwati eyo ne baginafuya oba ne bagifiisa era eyo sahih tegerekesa ne bajjanga bajja bazikira sifayinga obeera naye mwemuwe n'ebitabo wallahi nga muyola buyoozi buli kimu kyaleese
nemuyola buyonjo twala butwala buli omu yakeera n'alaba bagamba naye nze ndowooza ne bateeka omwo ku birowoozo somera eruka emwe nkutwale mu kitabo kiramba nanyini kukiwandiika yaga byali birowoozo byange soka osoma seeka akantu ako nkaleese nga nnekigenderera bwe baali abangi abatandika okuwandiika amakulu g'ebigambo ebyatuukirizibwa mu ffe nga bwe baabitubuulira abo abasooka okuva ku lubereberye okuba abajulira era abaweereza b'ebigambo awo bwe nalinaanyiza ddala byonna okuva ku lubereberye era nange nalaba nga kirungi okuwandiikira gwe teefiira omulungi ennyo nga bwe byalinaana ndowooza okiraba kati eno opinion y'omuntu reported speech after reported speech kati n'agamba in my own opinion amakulu wano tewaliwo omu oyabikula akyogedde nze nga nze mukulaba okwange nalabira ddala nga kirungi kuwa asi mwoyo naye kati bwe babeera eri babagamba mwoyo mutukuvu yeyabakkako nga bawandiika enjiri y'omukama aleluya amen naye omusajja ayogera mazima byali bibye alega tukimanyi nti historically olwo history abamu ebizibu bingi yo ate no yawandiika makulu akubuulidde yawandiika makulu ga bigambo ekyokubiri mu ndowooza yenaalaba nga kikuwange bikola ki okubiwandiika ate yabiwandiikira muntu ate muntu kyokka mmwe mubisomera bantu babifula byanzikiriza 5:12 ate ye Peetero agamba nesibe bano bwe baali batamanyi kusoma mbaweereza ebbaluwa mu mikono gya Silwano ow'Oluganda omwesigwa nga bwe ndowooza ebirowoozo bikomyewo personal opinion nga bwe ndowooza okugamba nti waliwo omwoyo eyalungamya abantu bano bawandiikanga byabo essebo obeeri otandika okutomera Quran ti neŋŋenderera nga Muhammad yamukola ki bamukomola tegerekesa bulungi olinakawo kusasula mbiya sigireese sigireese naye nga bw'osoma mu kusasula ambiya ya Ibn Kathir page ey'oluzungu tuliku ya luzungu kati ey'oluzungu page 362 kubanga ejja ereta bannabbi bonna bala nabbi Muhammad ali mu page eze 3 kuba yali asembayo tegerekese bulungi naye page 362 etunyumiza bulungi nnyo nti nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakomolebwa jjajjaawe Abdul Muttalib nga wanaku muki 8 kati olwobba ono teyayitayo tiyabisoma basics yazimalaayo oba oliawo yali muki yalina ebigendererwa bye ebirala ebyalimututteyo ate sewagambe nti yabuuza ekibuuzo ekyo kyeyabuuzaani nze mukwotingidde yabuuza Abasi Pasikaali yabuuza Abasi Pasikaali bwe baava e Masaka nze mukwotingidde ekitabo ne mukwotingira ne page n'omuntu eyamukola ki eyamukomola nga waali awo seeka nze mbadde ndowooza nga tonnaba omuntu yenna okukeberako ekiri sayidi eri yo sayidi yekugamba ki yandisoose n'atugamba biblical perspective yo bayibuli esomesa ki ku kukomola ekyamugaana ye okola ki era nze nina gwe nabuuza ekibuuzo ekitabo kyo kyokkiririzaamu kikugambye okukomola ogaanye oyagala tuleete Qur'ani luno okomola layini zonna tuzikuwadde mu kitabo kyokkiriza mweziri ogaanye okukomola kati ate oyagala tukuwa obujulizi mu Qur'ani lwono okomola sebo kati abo baba babuzaabuza seeka we call that diversion kubanga bakimanyi nti mu bayibuli mwekuli bwinajjudde tomalaawo wagaana okusiraamuka lwa komola naye ate ekitabo ky'osoma waliyo komola kati wakomola oba nedda ng'ate kyokkiriza kale Qur'ani baagaana okuwa mukama wo Yesu yakomolebwa n'abaamukulembera bonna bakomole abaffe
bwe wabiraba wakomola oba osigala osaba ffe obujulizi ate Sseboseka katumuyambe. You know, when you come out to share information mu research, abasomye research at higher institutions of learning ku university, tuyina kye tuyita ebika bya research. Ekika kya research kyogenda okukola kikaaki, ng'ekika ekimu ku byo bakita historical research. Historical research etegeeza nti ogenda kunoonya ku bintu ebiyiseewo, ebyaliwo emabega. Now if you want to find out, was Prophet Muhammad, peace be upon him, circumcised, so that you can also get circumcised, go into that research. Ddayo onoonyereze Nabi Muhammad ono baamukomola nange nkomole. Otandikira wa? Kuzaalibwa kwe, day 1, day 2, day 3, up to his death. N'okakasa nti mu kunoonyereza kwenkoze historically ku mulamu ono, ku musajja ono, ku mwami ono, sirabyemu kyawandiikibwa kigamba nti omusajja ono yakola ki? That is historical research. No concluding, no kakasa. Era ekyo ne bakiyita authority. Naye kati ye atugambye bugambi, nanoonya Muhammadi we bamukomola siwalabye, abaffe yabuuza ani? Yegwe obutalaba kitegeeza bwino taliyo. Omuntu omuyivu yenna bw'omala okukola findings, owandika at the end of your findings, owandika reference. Nti bino bye mbagamba, bino bye mpandiise, bino bye mbanyumiza, nsomye wano, ne mbikkula wano, ne nsoma wano, ne mbuuzaako gundi. Abaffe yabagamba gwe yabuuza. Yabagamba ebitabo bye yasoma n'asanga tekiriiyo. Kati yali anyumyamu buki? Obunyumya kunyumisa mboozi. Kucamuukiriza na kunyumiikiriza. Naye bino ebitabo katumuyambe. Waliwo ekitabo kino. When the Moon Split, a biography of Prophet Muhammad. Nkaddamu. When the Moon Split, a biography of Prophet Muhammad. Ebintu bino ebikwata ku Nabbi Muhammad, okuzaalibwa kwe, okukula kwe, byali bitya, compiled by Safiur Rahman Mubarakfuri. Ku page ye 12 eya katusome 21. Heading egamba ki? Muhammad is born. Muhammad is born. Tulabe paragraph eyokusatu ku page yemu. Seka nsaba otusomere ka paragraph ako. Believing his grandson would grow up to highly praised, Abdul Muttalib named him Muhammad, which means he who is praised. In keeping with Arab tradition, he then shaved the baby's head and circumcised him on the 7th day. And in keeping with Arab tradition, he then shaved the baby's head and circumcised him on the 7th day. Afterwards, he invited his fellow Makkans to a feast. Kati ekitabo kino Bujingo bwe yali akola research ye yakisomako kubanga kitugambye bulungi omwana ono naye je kyenda yali mu kirasi kye kuba musajja wa kuba dibuli yakagifuna bino byayogedde aleseka bino byayogedde tuba tuyina okubitunuulira ntugamba omusajja kati watuuse okay mujye kyenda tumusonyiwe naye ate kati tetumusuubira kwogera bya byomyawo byakyenda ekisooka mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka aya ya Qur'an sura ya namukaaga aya ya 15 gamba tuganti omuntu aweze emyaka ana akola ebintu bino yenyumiza Allah kasebolongi kati ejo emyaka ejo buki ejo emyaka gya kwenenya jenga ejo emyaka gya bunabbi jenga kasobulongi nti bujingo oyo ejo emyaka gikola ki agikulukiriza yagiyita mudda ali mu bonasi kati kyavaamu ennyo omutwe kyaki kyennyini kati amaze obbiraba bino kati agenda akomole era agambe kyali kyamulemesa n'okusirama kati ajje nkyatoola eshahada ekitabo kyekino ne bwino waali abasimukomole tumugyeko omukazi so tulina okimayo kati ate
Nenga nti pozi yange pozi be baani eyasooka ow'abaana kise yasooka akyali mukyala mukulu ng'ogyeko omugole mugyeko omugole bonna bagwa sayidi eyo tulina kati tukimayo wamuffe ate ku bonna takuliko wamuki wamuffe otegedde alede ekitabo kye ekyamubo kino kyekigamba anti kino kigamba era bano abaali boogera wano baali basiraamu nga ennono kwe basinziira okubeera nti omuntu otabagana naye kiki busiraamu kukomola tugimuwe kubanga ye bwina amulabye agaane oba layini tugiwe mukyala yennyini ayinza okuba yanagiwulira wabanga amanye ennono za katonda n'amateeka ga katonda 3:13 agamba bw'ati abaana ba yakobo ne badda mu sekemu kamuli kitaabwe nga bakuusa ne boogera kubanga yali agwagwawaza ddina mwannyinaabwe ne bagamba nti tetuyinza kukola kino okumuwa mwannyinaffe atali mukomole kubanga ekyo kyandibadde kya nsonyi gye tuli endagaano eno yokka yejja okubakkirizisa bwe munakkiriza okuba nga ffe buli musajja mummwe okukomolebwanga ne tulyoka tubawanga bawala baffe naffe tunaawasanga bawala bammwe naffe tunaatuulanga wamu nammwe era tulifuuka eggwanga limu wano we mbadde singa okwagala naye bwe mutaawulire okukomolebwa olwo tunaatwala muwala waffe ne tugenda ne tumubajjako banaye abaagaba omukyala eyo bamukime mukino bayibuli eragidde ate sebuseeka nze nasese n'okuseka omanyi waliwo ebintu byoyogera omuntu yenna omuyivu n'alaba nga your level is very 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 low kale kino kimu kya luzungu ekyo tukiteeke wali when the moon split kyogedde waziwazi nabbi sallallahu alaihi wasallam bakola ki yakomolebwa tukwate ekyokubiri arrahiqul makhtum peegi basics yazisoma kondowooza akawulidde peegi ejja kuba ya 7 kaako kaparagulaafu walamma waladatuhu ummuhu arsalat ila jaddahu Abdul Muttalib maama we bwe yamala okumuzaala omwana ono Muhammad nga kabebi n'atuma bagende bayite jjajjaawe Abdul Muttalib tubashiruhu bihafidihi ng'amuwa amawulire ag'essanyu amawulire amalungi ag'akazzukulu fajaa mustabshiran najja jjajjaawe oyo nga musanyufu nnyo essanyu limutta wadakhala bihi alkaaba n'akwata akabebi kano n'agenda nako mu kaaba wada allahu wa shakara lahu n'asaba katonda ne yeebaza katonda olw'omuzzukulu ono wakhtaara lahu ismu Muhammad n'amulondera n'erinnya Muhammadi n'agamba bw'ati wa hadha al-ismu lam yakun ma'rufan fil arab era erinnya lino mu biseera ebyo mu bawarabu lyali terimanyikiddwa nga tebalituuma wahtanabu yawma sabi'ahu n'amukomola ku lunaku olw'omusanvu kama kana al-arabu yaf'aluna ng'abawarabu ng'enkola yabwe baalinga bakikola Seeka Bugingo yagambye mbu yeye ebbanga lye yamala lyonna bino teyabirabako era n'abuuza bye yabuuza ne bibabula omutwe gugamba mawulud okuzaalibwa kandeete nekino yagambye ye yanoonya ne bibula omusajja ng'omuttira kaseera asome byabadde ayogera ebyo byabadde byamazima nti ekyamujja obutala kukomola kwa Muhammad kati kabiwulire kuba amanyi bagenda kumutaaginga agenda kubiraba bwamala okubiraba bwe tukwetaaga kubeera nga okoze ekyo ofuka haji owannamaddala so haji wabakyala ameka ababiri bonna waliwo abalowooza nti bwawasa ababiri abafuse
wali wahaji wa kitundu biryaki byalwali kati ajadda mandatu katugenda kolaki agenda kubifuna nga awulidde bino oyo abadde rahiqul makhtum katugenda siratu rasul sirat ebyafaayo byomubaki Dr. Mustafa Muradi peji ya 88 subheading egamba ki hal khotina nabi abaffe omubaka bamutayirira bamukomola si kye kyamulemesa siramu sekansomebwa awo wennyini aha wawarada aha anna abdul muttalib khatana nabi yawmu sabi'ahu Abdul Muttalib yatayirira Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'akyali mwana muwere wa nnaku 7 aha wasana lahu muaddiba n'abategekera ekijjulo wasammahu muhammadan n'amuweera erinnya Muhammadi yakola ki kati alinze ekyokusiramuka luli yabinonya tukulinze yobadde weekwasa mukulu bugingo haji bugingo tusaba okolayo live tokolayo live otole shahada butta okakasa abantu tibannayo bujulizi nabulabye ekanisa yonna mutuyite tubakomole kuba kati bw'aba akomola ekanisa yonna ate sebo seeka naleeteddeko nekino kyabwe scholarly opinion omanyi ffe twagambye bw'oba oyogera ku kintu leeta obujulizi reference you have to quote olina okutulaga kikyoyogera okijjawa sikuzuuka n'oyogera bwogeza abantu ne bakuba mu ngalo n'oyisaawo akabbo n'onyuka no waliwo kino Christianity in the East African environment ekinsanyusiza ne peji oba ozimanyi ate omuntu akola research teweetikka byetikke omuntu akola research sebo eno bagiyita research desk research desk sebo kuba omuntu ayinza ogagenda osome mu kitabo bwekiti naye nga peji tagimanyi wakugamba osoma tamanyiwo seeka ebitabo osulamu bisule sebo nasomesebwa omu ku baprofesa bamuyita Profesa Zikanga Kiyundo wansi ekyo lecturer wa one of the universities here yinyanga zito yansomesa research kati bwe mba njogera bino I'm very very much keen ate kisinga okuneewunyisa guno omulamu seeka tiwagutegeddeko okimanyi nti seeka teyagutegedde nawe kenye nti ogusanze wano naye ebitabo omulamu alinga gwe yateeseteesenga jja balina mwoyo mutukuvu bali bamwesibako weesibye seeka tusomewa kati pepa eno pepa 3 abaana ba A level zino kitabo kya notice bakisoma divinity pepa 3 Christianity in the East African environment omuwandiisi wuuno Honorable Kiza Moti eri walisoma Fulgens mufalansa amoti wawano bwe yali ayogera ku basajja bano bwe yali ayogera ku basajja bano yansanyusa yayogera ebigambo ebyansanyusa nnyo sebo mukulu Haji Bugingo ensonga eno kali tuzzeeko ewammwe mu kitabo kyammwe eno syllabus namba eno babisomesa ku syllabus yammwe ya senior 5 senior 6 ne babisoma ku A level ne babisoma ku university mu divinity eno topic weaknesses all challenges of the revival churches bana abayita abalokole era bw'otunulira eno subtopic bw'otunulira wano the historical development of revival movement era n'abikuteerako nti be bayita baani balokole Bugingo muki kati wano ulira sifaati zaabwe weaknesses challenges eziri mu kanisa ezo eziri mu bantu abo number 2 seeka tusomere nze most of the leadership in the born again churches obukulembeze obungi mu kanisa z'abalokole does not necessarily have proper training si batendeke si bayivu in the Bible interpretation in Uganda. Mu kunnyonnyola Bayibuli yaabwe mu Uganda wano. This leads to poor Bible misinterpretation ne bavunula bubi ebyawandiikibwa and distortions era ebyawandiikibwa obubaka ne bakola ki
ne babukyanga hence limiting the spreading of Christianity. abalokole Bakira abalokole bano bye baleese bino byonna. soma ne point 3 bwe baali tebannaba kulabikako bajjajjaffe tebaakayaniranga mu bintu bino. The born again churches are faced with the problem of leadership. amakanisa g'abalokole galina obuzibu bw'obukulembeze, where some of the churches are led by less educated, amakanisa agamu gakulemberwa abantu nga si bayigirize, who become leaders by charismatic, abeefula abakulembeze mbu mwoyo mutukuvu abasseeko naye nga tebaasoma. Seeka bino siyinza abiwandiika, ono omusajja wuuno yabibawandiikira era babisoma mu divinity. Allahu Akbar. Era eyo password bw'otuukanga omutukuvu ke kapasiwadi escape route olw'okuba tewasoma nnyo ina balimba tukiyita fall back position, werekerayo akawaatu awo nti bwe bigaala ninawo shortcut, ninawo panya ebigendo wendekirisa nti omusumba sekanga abitulazi nga bwetuwunzika nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ajja Quran sotu Bakara aya 13 agamba nti agamba etema ayi Bakara 13 owa sumba katumuwe ddoozi ye bulungi 13 Bakara 10 amillata Ibrahim illa man safiha nafsa ani oyo ayinza ayagala okuva ku ddiini ya Ibulayimu mpozi wabula oyo abaasiriwazza omwoyo gwe. kati tetwajagadde musumba osiriwaze muki mwoyo gwo genda maaso. Mazima ddala twamwawula mu nsi mpulira era mazima ddala yaliba mu balongoofu mu bulamu obw'enkomerero. kati omubaka Muhammad ng'asomesa kunabbi waffe Ibrahimu alayhi salaam najja n'anyweza kyeyakola kyeyasomesa. atugamba mu surati eno Bakara aya 24 naga nti waidibtala Ibrahimu rabbahu bikalimatin faatamahunna. nsome 24 osomera hadithi wano Bakara Muhammad. jjukira ekiseera Ibulayimu bwe yagezesebwa mukama we n'ebiragiro Ibulayimu n'abituukiriza Katonda n'amugamba ati kati ya Katonda biramuganza okwo birege tuli ku biragiro Katonda byalagirani Ibrahim n'akola ki n'atuukiriza agamba ki 5 practices a characteristic of al-fitra. bino ebintu bitaano bye bikola ekiyitibwa al-fitra obutonde. tegereza bulungi al-khitan circumcision kukola ki kukomola. ani ayigiriza okukomola? Ibrahim ne Nabbi Muhammad n'akola ki n'ayigiriza nti bino ebintu bitaano bye bikola obutonde bw'omuntu byateekeddwa okubeera nga yeesibako okubeera nga obutonde obutabukoze eki tabusobya nga abukoze eki abulongoosa nga Allah wakoze eki bweyamulongooseza. n'agamba ekisooka al-khitan kola ki okukomola. tegerekisa bulungi. omubaka Abdurazak Mato n'atuleetera mu sura ya 10 era 18 paragulaafu wano n'agamba atya obusiraamu bukakasa ku muntu okunaaba n'okukomola singa ayagadde okubuyingira. yali ayagala kubuyingira oyo mu gyekyenda n'asaala n'okusaala n'asaala nga tannabuyingira. naye bakugambye nti bw'oba ogenda okubuyingira kino kyekisooka okukola ki okumala okutwala shahada saako bino. naye seeka yagambye basics zonna yali azikwata kati wakwata biki genda maaso naaya singa yagadde okubuyingira bwatyo nabbi yalagira omusajja Tumaama bwe yali ayagala okuyingira mu ddiini y'obusiraamu okugenda okunaaba. bwe yamala n'asaala era akabbiri olwo nabbi n'amugamba nti okulongoose okusiraamuka kwa munnammwe. era bwe kityo nabbi yagamba ku Ibulayimu yagamba ku kukomola okutayirira nti okukomola teeka lya dda si bya Muhammad nti ojja kubisiŋŋaanamu awo ate nga Qur'an nze neewuunya mukulu bugingo yalinga atamanyi nti omuntu abeera nga mulwadde tegerekesa bulungi agenda mulago oba agenda mu ddwaliro. naye omuntu agala okujja ku mpuuta banayigala kujja ku mpuuta togenda mu ddwaliro
tegerekesa bulungi ogenda ku mudaala gwaki gwampuuta ebigambo by'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'obulamu bwe tetubisingana mu Qur'an tegerekesa bulungi ffe tobiringa bayibuli nemutugaa nti ebitabo bya Musa biri bimeka bitaano nemutwetera ekyamateeka ate mu kyamateeka mwennyini ate Musa n'afa neyeewandiikako ne gye bamuziika ebyo ffe siwe ebyo yamala okufa ekitabo ne kisigala nga kiwandiika oba muzimu gwe gwegata ne gumaliriza tebiriwo ebityo tubyawula bino ebigambo biri mu Qur'an bya Allah tegerekesa bulungi bana babuunuzi nibo twetera kubimu ku bigambo by'omubaka Muhammad sasa byajjanga agenda akoze eki alambula ze aya zaani z'ebigambo byani bya Allah tegerekesa bulungi kati bwamala okubeera nga amaze birambulula kikye tufunamu ebigambo ebikwatakana ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubisingana muki mu byafaayo bye mu ahadithi ezaki ez'enjawulo kati genda mu maaso tugamba mu Qur'an tosanga mu mabaluwa ga Pawulo togenda kusingana mu mabaluwa ga Pawulo togenda kusingana mu kiki Muhammad n'ava wano n'agenda egundi n'avaayo egundi njala n'emuluma sonyi n'agenda n'akolimira omuti ebyo togenda kubisingana mu Qur'an genda mu maaso naye yasooka okutayirirwa yali Nabbi Ibrahim ngende maaso yeekomoza mbazzi ng'aweza emyaka egy'obukulu 8 nti Nabi Muhammad yanyumya kwani Ibrahim nti olw'okubateeka yadda yalikolaki yalinyweza twagala okukomawo eri bugimu ayinza okulowooza nti Ibrahim tamukolaki tamumanyi tegerekesa bulungi ogenda kunsomerako ano mu Zabuli ezabuli esula ejjagba ya 15 aya onyiri olw'omwenda 15:10 agamba bw'ati mwenda endagaano gye yalagaana ne Ibulayimu n'ekirayiro kye kye yalayira ne Isaaka n'ekyo n'akinyweza eri Yakobo okuba etteeka eri Isirayiri. tegereza bulungi kino kyongerako kino bwe kyogamba nti towasiramuka bakati walaba kiki Muhammad nga wamukomola ne mu kitabo ky'osoma teeka kubadda okuba endagaano eteriggwaawo nsomerako Baluumi 3 kati ngenze ku musajja yabatabula nababuuza owulira seeka ng'osumuludde ate nga tonakumaliriza kati ono mukola samali nange nkola samali sisumuludde busumuluzi sajja ogenda mukatira nnyo kati eri munobusuke kale mugimalayo yamanyi nze simanyi oba agimalayo batagimalayo kyendagala ategera naddala ebigambo seeka byamukoze eki bujjukiza buki bujjukiza ebigambo seeka byatusomedde mu bitabo 3 tegerekesa bulungi byandibadde abitwala nti kikulu nnyo olwale tukusuubira okubeera nti obunaazibira oba bwekulagira gulubye ne bakutagingira ojje buva mu misawo z'okutta ez'enjawulo wondo batera ku ssaawa 9 ngomaze omubakamula ezo zibeere nga zezisembyeyo ojje otwole shahadi yaddala ate tukomola Baluumi 3 satu wekutandika kale omuyudaaya asinga atya oba n'okukomolebwa kugasa ki kugasa nnyo mu bigambo byonna ekyoluberebere kubanga baateresebwa Katonda byayogera. abakomole be baateresebwa Katonda byeyayogera muve mu bimu baluwa g'abantu muve mu kubeera nga mukoze ekimwerimbalimba musiramuke mukole ki muwone abalina ebigambo bya Katonda weetuli wano nimukwebuzaabuza waliwo abajja balimba eyo tetwakomolebwa muki twakomebwa muki twakomebwa mutima ebyomubiri tebitugasa omubiri teguna kimugasa mukulu nsomero nyiri olusembeyo mu Ezeekeri 44:7 Ezeekeri 44:7 abantu abamu babujinga manye ekiri e Rwanda kituufu kubanga lutusizaayo azimanyidde ddala bulungi ekyo sijja kukyongerako lutusizaayo ozimanyidde ddala bulungi e Rwanda lyafuuka tteeka okukomola tegerekese bulungi weera oli musiraamu oba toli kasika obeera musajja e Rwanda bateekeddwa okukola ki wano gavumenti ekyabakwasiza ekisa ekyaba ki ekyabakubiriza okukola ki okuvaayo mugende mukole ki mukomolebwe bagaba ne soda wabwere kutentwa kuteeka mu buli katawuni bagaba soda wabwere mukulu jingo keno onyeka soda wabadde olina mu nonyasenti
naye ng'ate abakiwamu ssente sina basiraamu. sina basiraamu ate Ssebuseeka ese ensonga ekumanya nga nkulu teyandigenze yekka yandireese buleesi bantu bano ne bakuba weema wali ku headquarters wennyini buli musajja nga yabakulembera ye lwaki abatwala babasangawo wennyini leero awo wennyini buli afuluma bamukete badde nga bali ku muzuuli era ogambanga abajeemu waliwo abajeema balabiddwako mu katambi ogambanga ennyumba ya Isirayiri nti bw'ati bwayogera Mukama Katonda nti ayimmwe ennyumba ya Isirayiri emizizo gyammwe gyonna gibamale kubanga muyingizizza bannaggwanga abatali bakomole mu mutima era abatali bakomole mu mubiri okubeera mu watukuvu wange okwonoonawo. buli muntu yenna agenda mu watukuvu wa Katonda nti ogenze kusaba nterekese bulungi nga toli mukomole mu mubiri nga toli mukomole mu mutima bitambula ebyo bitambula bimeka bibiri birongo terekese bulungi ebyokukola ki ebyokugamba nti ogenze mu kkanisa ogenze mu ssabiro mbeera ogenda kuyingira ekibuga Sayuuni gyerabire ate Ssebuseeka mbadde nsaba nyongereko kano mu kyamateeka 3 olw'omukaaga seeka nayo gisome egisome ekyamateeka nanti oli ajja kugamba nze ku 2 nakolako kimu ekyomubiri mubiri si kikulu nze nagenda nakyamu ekyomwoyo sigwa kikola ekyo kya mubiri era Mukama Katonda wo ali kukomola omutima n'omutima gw'ezzaddeyo okwagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna gwe bakomodde n'emmeeme eyo yonna olyoka obeera omulamu. ekyo kyebaita okukomola omutima kwagala Mukama ani agukomola Mukama yennyini sigwe bwetutukwetaaza mu kiri kimu gukomola mubiri gwo otuukate amateeka Katonda okola olekerawo okusinza Yesu osinze Katonda yamutuma okole ki otereere kano saagadde kaleka producer sibu badde oyina kyogamba kano saagadde kaleka ese ngono wabukola messages ebikola bye batume ese 15 olunyiriri olusooka kubanga wali epekenye pakanyi omwami oyo si mulokole yayita mulokole egamba bweti awo abantu ne bava e Buyudaaya ne bayigiriza abooluganda nti bwe mutaakomolebwenga ng'empisa ya Musa bweri temuyinza kulokoka. Yeeyita mulokole n'ekkanisa ne beeyita abalokole. Empisa ya Musa yali yaki Baleevi 12:3 balokoka bakyabo baabakomolanga nga bannaku muki lyekkubo kati gwe ogamba nti tolaba Nabbi Muhammad nga bamukomola ng'ewa eno tuseka akulaze nze nagambye nti waliwo esinga okutradinga ku market bagita akisasul ambiya ekyoluzungu egina ekikwotingira genda ogisome ntegerekese bulungi ogateeka ebitabo bisaka byakwotinze wano naddala kino ekyoluzungu kuba kati gwe nkakasa oli musajja wa luzungu seka soka okimpeekaawo kino wano sirabaasi yaabwe ogamba kino when the moon split kinoonye page 21 tegerekese bulungi ojja kusiŋŋaanawo nga Nabbi Muhammad bamukomola tusuubira nti mu nnaku 2 oba lumu oba olwalo lwennyininyini nga gugundi bamaze okutaaginga obeere ng'ojja okusiramuka olusiramuka olwannamaddala naye tiba Olivia Mia agambye naye ani ali basonyiwa basajja mmwe ate batusonyiwako ki ate Ssebuseeka omusango gw'okusomesa ebya Katonda Ssebuseeka ekitabo kyabwe kino owulira omusajja sirabasi gye basoma agamba the similarities between Islam and Christianity nagamba point number 1 both Christianity and Islam are children of Abraham. Nenga Abraham yaweebwa ki yaweebwa kukomola Ebbulaniya 3:7 abayima mu kukkiriza yezzadde lya Ibrahim fene tukwata bo ne bakola ki bone babireka Yesu n'agamba nti singa mubadde ezzadde lya Ibulayimu mwandikoze ebikola bya Ibulayimu 8:39 kyekyo kyennyini ate Ssebuseeka
kino kiri eri ewaabwe bino bintu byabwe bitabo byabwe. Islam is considered one of the Abrahamic monotheistic faith along with Judaism and Christianity. Edini zino esatu. Islam teaches that God is one. Ono omusajja yabiwandiika si musiraamu, byali mu divinity. Kozi bagambye musajja abeera ddala Honorable Chiza Amoti Fulgence. Uliwulidde? Eddiini zino zina akalandira wali mwani mu Ibulayimu. Ono Aliya binti Rashidi agambye masha Allah. Jacinta Ellen Queen agambye Sematimba totulimba naawe. Kijja bonge ebiri mu kitabo kino kyabwe yabulimba. Jacinta ndakungula ekimu kyenkulimbye. Kimu kyekyoka kyokka. Zamzam Alisha agambye this is massive. Anobia Prince agambye ali live okuviira ddala ekata. Hajjati Aisha Muwonge agambye don't call him Hajj. It's big title. It is a big title kubeera tubadde tugamba nti bino bamuyita buki buyise tumanye tukirongoosa abeere ddala Hajji owashe owannamaddala kasita bwino amulabi Hajjati era agambye nti era osanyuse nnyo Sheikh Sematima ne Sheikh oyo. Lwaki ogamba Sheikh oyo erinnya tibalimu? Agambye combination nnungi nnyo. Bwino asusse I like this. Seka abantu bajukiza erinnya yo kubanga bajja kuddamu Maise twatandika nga tukyali bwana buto muddaawe ne tukula ne tusoma kati ebiseera ebisinga lwakuba tubeera mu field eri endala kati abantu abamu amaaso gabeera amanya tumusiime Abdushahid. Tumusiime Abdushahid sebo Hajjati nyabo Hajjati gemanya gaseeka ate seeka ne kano sijja kaleka peegi 203 eri gye bagamba Yesu gye yazaalibwa gye yakulira wulira characteristics of Judaism religious faith. Number 5, they emphasize circumcision of the young ones in accordance to Abrahamic covenant. Circumcision is one of the rites of passage of welcoming male babies into the covenant on the 8th day of life. On the same occasion, the baby boy is also named. Eri gye batulimba mbu Christianity yesebuka akaana oluzaalibwa papa nako 8 kwacha bakwata suna ya Yesu Luka 2:21 nako 8 kwacha Asma Khalif era by the bamutuma ku lwerinnya Asma Khalifani atageza abantu bangi nnyo nnyini ddala. Angel HB agambye how can you say in public that you're non-circumcised? Kino ekisajja no bino sijja bisoma akubye nnyo n'onsonyi wa Angel fully regulated bannaye. Sumaya Namakula agambye we appreciate. Burenda Zagi agambye ono omupya yeefuula nnyo omugezi naye nabo byabalema naawe ojja kukkakana. Naye Burenda twaliyeekula mugezi era ffe tugamba ngo tuli baki bagezi bakikozesa ekigambo ekirya waggulu kyosoma research. tukyakola research ne tujja ntukuwa kikukoseeko kiki research tegerekese bulungi naawe osobola otuwa research okutuwa research eyiyo tukukyaza kwano ku research desk kituufu. ono agambye nti munaatuwa aya nga Muhammad akomola oba nedda nakati ffe kyetulinda badde mugamba adde gye twatandikidde alayika teyabitegedde nti okuzaalibwa kwa nnabbi mpaka okufa kwe Qur'ani tekuleeta. Qur'ani gaali mateeka agakka okuva eryani ebyafaayo bya nnabbi tebiri mu Qur'ani. Tujja kumusanga ng'awasa ng'akuza abaana ng'akola hijja ng'asiiba. Ate seboseeka pozi ngaagala tumusomere suratu Najm emunnyonnyole ebigambo bino ayinza okuba alowooza oba muno tujja kusanga Nabbi Muhammad yayambalanga ekanzu ey'emyufu oba yalisanga mukono gwa ddyo
yafunanga ewuzu yafunanga bwati ebyo tebeera mu Qur'ani kwa mateeka ga Allah ya akhi era ebiseera ebiziga kasobola banga bakomesa obujulizi omanya ekituufu bakimanyi kati bateekawo akalipo kasome suratu najm sura 53 yes aya eyokusatu n'eyokuna wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha era tayogera ebyo byabagamba Nabi Muhammadi ngajja kwagala kwe teriyo Qur'ani eyo gyabasomera wabula bubaka obuweerezebwa gyali nga buva eri Katonda ate nga bwagenda okukanga wa myaka ameka nga yakomolwa dda kati aya yali badde ejja negamba nti kakyawo nabbi ne bamukomola eba yamukako nga wa mwezi gumu Brenda Zaga agambye gwe tukumaze Zahara Nana agambye bujingo mu nakyo sigenda kisoma Brenda Zahara Nana Bushira Hiba agambye shete babuuza nnyo nabbi nga bamukomola ate mbu tebagala hadith abadde abakomenti ye Bushira Hiba buli abuuza ekyo ngakibuuliza mu Qur'ani abaguweesezza ntegerekesa bulungi abaafo ayagamanyi olw'omuntu nga agenda okugwayo mu kiwonko n'anoonya ebisu byakoleki yeekwate kati abubeekutte ku bisu Bushira Hiba agambye barakallahu fikum Jamila Nabatanzi the Queen agambye the guests reasoning for me mbatumiddeko Brilliant Akemu agambye Mirembe Saidata atagenza abantu bangi Brilliant Hakim nagamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dear Muslim sisters and brothers Abdul Majid Jagwe naibu alayhi salam Bira Mustafa atagenza abantu bangi nnyo Mwesije Musa alayhi salam Alex Nice naibu alayhi salam nagamba tusaba Allah abatukumire ya rabbi Allahumma amin zezimu ku komenti z'abakema baffe zinakafunako wano zinakalabako andowooza tusibulinga bwenfuna wano endala seeka sooka otuwa akagamba akasembayo ate tugende mu zukuli akagamba akasembayo nze nja kugamba ebintu byonna naddala ebintu ebyetololera ku ddiini kunzikiriza si kirungi okuvangayo netwogera nga tetusoose kukola ki kola research ekintu ekyo kyakabenje nnyo ekintu ekyo kireeta obuzibu bungi ekintu ekyo si kituufu era ne Yesu Kristo kyekigambo kyeyagamba abantu bano wano mu Matayo 22 olunyiriri olwabiri muki mu omwenda n'abagamba nti mukola ki mukyama naye ng'obuzibu buva ku ki abantu ebyawandiikibwa tebakola ki 22 naye Yesu n'addamu n'abagamba nti mukyama olw'obutamanya ebyakola ki kati abantu tebamanyi byawandiikibwa kati obutamanya byawandiikibwa omuntu akeera bukeezi n'ayimirira n'ayogera ebigambo bingi forest of words desert of points n'ayogera ebigambo nga bingi temuli vasi neegi n'anyumya n'agenda eri n'agenda mu mwoyo n'avaayo but my recommendation is before we stand before the audience nga tetunaba kuyimirira mu lujjudde lw'abantu wali effective communication sooka weetereze sooka weetege plan your speech plan for your presentation tereza omanye nti gyengenda abantu bayivu bantu bategeera people are coming to listen to me for a reason and with a reason bajja kujja kuwuliriza balina ensonga lwaki balina kye banoonya so sikujja n'oyogera n'obuukira eri n'obuukira eno ate n'owunzika nga tokwotinzeyo yadde kanyiriri wadde kyawandiikibwa yadde bukedde yadde erinnya ly'omuntu. It is very important to always refer, to always quote reference. Jojje byoyogera obijjawa kikulu nnyo. Bukulu Muhammad yagambye muko Sematimba tusiima empeereza following okuva e Bahrain. Bukulu oyo namusomesa bw'ati kapeti. Nalima. Lwaki tatuweeza akatundu? Emimiro gigize. Sebo muko. Yakatunda kasindike enamba erizo 752 555 5650
Brilliant Hakim agambe just relax onyumirwe bwino. Sikatusibule. Ewa ise tukyaliwo. Ane tukyali olugyo okafuna abakasina mukakinana mukaaga twagambye nti tumala tuweze ekikumi then tujja kutuula n'abatuuze tuterese batweyongerayo twajja namba yaffe tageti yaffe kiki twakima abantu 10 Mungu yakatuwako 86 webawerera 10 webawera leero nga tutuula nabo ebbaluwa yaffe ekyagenda maaso ya mwaka mulamba ntegerekese bulungi webawerera nga tutuula nabo kati mukomaawo nga tukomaawo waliwo abatwetaaga mu bifo ebiki ebirala watunayo nti ase kabisoke mugende mu maaso nga tukoze eki nga tugenda mu maaso mashaallah nammwe abali mu bitundu bino byonna kimwerekereze mujjenge bwayise buli waggulu tandika saa 12 paka saa 4 inshaallahu taala subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda sukkakaawo biidhinillah tubeeyanziza mwenna gye musinzidde okutulaba okuva gye twatandikidde. Dawa TV gwe mukutu kwe muli mwongere okutuwagira okutusupportinga. Teekamu ensimbizo tuwabule kyonna kikole ekyetaagisa eddiini eno ebeerenga etambula. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi